Pulezidenti Museveni bw'abadde afundikira olukungaana lw'abasomesa olwokubiri ku ssomero lya London College of St. Lawrence Emaya abakuutidde okukola emirimu gyabwe nga bakimanyi nti balondebwa Katonda era bakwate bulungi abayizi Katonda bassa mu mikono gyabwe. Because those children you are not teaching properly are God's children. Are God's children, and God is the one who said, "You go and bring up my children." And for you, you go there, you think you are cheating the government, you are cheating the Minister of Education, you are cheating the parents, but the big-eyed one is looking at you. Abategeezezza nti gavumenti erina enteekateeka ey'okubongeza omusaala wabula bakikola mu mitendera n'abakomya obutawubisibwa bayise abeeyagaliza bokka abeeyongeza emisaala. But we don't only have salaries to deal with. We must deal with so many things. Deal with security, fund the army and the police. So that's why it takes a little bit of time to really pay very well, fulfill the wish of the NRM to pay very well. Omukolo gwetabiddwako ambasada wa Ireland mu Uganda William Carlos, minisita w'ebyenjigiriza amatendekero aga waggulu Jesse Muyingo, akulira abasumba b'abalokole Joshua Lwere n'abalala. Omuwandiisi w'enkalakalira owa minisitule y'ebyenjigiriza Alex Kakoza asomye abasomesa 50 abasunsuddwa nga basukkulumye ku bannaabwe era Pulezidenti n'abakwasa cheeke ya bukadde 5 okubasiima. Minisita omubezi ow'ebyenjigiriza ebisookerwako Rosemary Seninde mu basomesa 50 abasunsuddwa asomyemu 5 abasukkulumye nabo ne baweebwa ebirabo. Abasatu abasoose bafunye ebyapa okuva mu kampuni ya Jomai ne kompyuta ekika kya laptop okuva mu UCC. Ate Minisita Janet Museveni alangiridde nti bano baakutwalibwa mu ggwanga lya Isirayiri bafune okutendekebwa okw'enjawulo. By the end of this month, the 3 people, the 3 who won, will get their tickets to travel to Israel and Minisita Museveni asabye abasomesa okubeera ekyokulabirako mu bitundu mwe babeera naddala okuzzaawo ekitiibwa ky'omulimu gwabwe. As teachers, we must put up our socks now and realize the enormous amount of responsibility we have to bring back the society to realize the importance of nurturing our young generation. We must stop individualism and synergize for better education service delivery. Kakoza oluvannyuma annyonnyodde nti omusaala gw'abasomesa be bokka mu bakozi ba gavumenti be baakongeza ebitundu ebisinga ng'asookerwako kati afuna emitwalo 5. Teaching assistant asembe kati ali mitwalo 5 n'obugwamu, which is kiri nti kibatutte nnyo mu maaso okusinziira ku sikero yaabwe. Dennis Chobe ne Abdu Muwonge bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.